po Gyako Akawuuwo bayitinera bakamuhindura ebamuteka kuburiya gati kubwabira mutasa okuyewiwe okuviira ddala ku nnaku z'omwezi 26 na 27/11/2016 lwaliwo obusambattuko mu busingo obwa Rwenzururu mu afirawo tabawerako na buli kati poliisi tesanga mukono okunoonya abakuumi b'obusinga baali bemulula era nga waliwo abakwatiddwa okuli ne Namukadde Kyakunihire Erigyoni ow'emyaka 85. There was around 18 policemen with guns. They declared that he is a royal guard. He was arrested with 4 men. The rest were his sons and others were the relatives. Okusinziira ku Eva Kyakunihire omwami we okukwatibwa bamusanze mu maka ge ku kyalo Buhunga mu division y'e Bulembya mu municipality y'e Kasese era nga Namukadde ono yaliko omukuumi mu 1985. Ana kinyaneki nakyo wo mutuka kamera yasa yeye amabinabira amabuza kwebero amabuze wiki na bero bebe na nyuko aku police nasa anotomatika ikakuba matrubi jagaraze ambato lena baro ya guide yato lena resource. Ono agamba nti poliisi wamu n'amagye bazina mu by'okulwanyisa ebikadde ebiteeberezebwa okubanga byakozesebwa olwo ne bakwata bbayo wamu ne batabani be bana okuli Kikundi Erika, Bwambale Bensoni, Bihira Godfrey wamu ne Mwangalya Godfrey. Bama muhamba bama mu ya gati abakeya mubasa abakeya bali makunyave asembu ikumi bama soma makame bahamba babantu batano barabiwe nabasamura mukaya nabwe busiba mabahandaramu bama abantu batano yemwira wayi okusinziira kuba walaba Namukadde ono okuli Kabugo Aneti ne Biragi n'ensifala z'okwemulugunya olw'okugalira mukadde waabwe ate ne babagana okumulaba so nga takyayina wadde amaanyi agayinza okulwana. Asikuwa mara kumukwata bamutwala nkahi police, central police kuba muisayo bamuchingira ko mara kumuchingira twahikayo runako oro tukorachi kumworeka bajura mutukaraka tugaruke nyenje bajara muzeyi abana handikachi aburoga kandi muzatari muroga. During 30 days he is soon to complete 2 weeks. We are told 3 weeks. She has finished 2 weeks in the prison. Bano bagamba nti gavumenti yandibadde ekola obwenkanya mukadde waabwe atwalibwa mu kooti bw'abanga alina omusango gumuvunaanibwa. We are requesting the government to assist us because a person to complete 3 weeks before taking him to court, it is a case. Anso mutakubasa kumere ewikibira ni muchoma tuba kumutwala ngahi mukihome munangu mukoti. Hasi muzee ni muzee mukuru tachi basa kukwateche embona nanda kulwana na yesa hezi nyaenda mukwarete wa mutoro mukoti. Raoul Digel ngono muganda w'abakwate agamba nti abakwatiddwa poliisi yabasanze ku mirimu gyabwe naye ne bagulako omusango okukuba olukuŋŋaana olumenya amateeka ekintu kye bawakanya. My father and 3 others were arrested on the 28th of October 2019 near Silver Springs at Delta in Kasese town on suspect that they had an illegal assembly. That is what was recorded on the bond. Ono agamba nti bali mu kutya olw'obulamu bw'abantu baabwe kubanga mu kiseera kino babawoleza mukomye w'enkya buli lunaku olukya. These men, the policemen are just using a delay technique of come tomorrow. Actually, since the 5th of November till now, we are at police station bringing food, bringing water, and entering offices, this and the other. And actually, the public of Kasese is worried about these people's lives. Abooluganda bano bagamba nti bo babadde beetegese okulumba poliisi okugyayo abantu baabwe ku mpaka kyokka omubaka Robert Sentinel n'abawoyawoya nga basuubiza okwogerako ne poliisi waakiri abantu baabwe batwalibwa mu kooti. Reporting twenge family tote MP atuwatikaye owe municipality mu Centenary habo abantu betuma betesekero mongomo okwo poliisi ya Kasese neryo akanabwa ati akende tuwaticha nari mwaka tuni hiza ya munagwire 2014
ati aberyasa aberelolo ku RPC. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. We are requesting the government to help us to release our dad because we have nothing at home.